ba bigambo si ba biki si ba bikolwa gamba ba bigambo ze tonteeka musiba oseka nkubuza kibuzo owagira nchuka owagira government eri mu ze moderator sebosi anti nange nziramu anti negwobuuza ayine dembo okubuuza owagira nchuka oba oyagala government eri mu buyinza olwetwagala twebuuze nziramu ekibuzo kyenkubuuzizza owagira nchuka oba oyagala government eri mu buyinza tugende mu maaso ne program kati yemu abantu omukulembeze Kyagulanyi bayogerako leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play okoli common sense is not a common ebimu mubyerekerezengamu kulonda okigenda beera kitya weeraba okubeera kijja beera nga we kirina okubeera tusuubira abantu basuubirira Museveni kiri bwe kiti kijja kubeera nga we kirina okuba ng'oli andeeta we yakidesigninga ate nga kijja bba andeeta nga we yakidesigninga era we kijja okuba bwe bate bakayita ebintu by'oluzungu ebyo gwayinza obwanga obinsinza bamuyise Kisaakye Ivan nga nno mukulu ono munnamawulire omukokootivu akoleddeko mu bintu bingi mu bitongole bingi nnyo ebyenjawulo omuli top media omuli salt media omuli Azam decoder PTV number yagikolerako so nasalayo yamuli abiwumuze ate abeere nga agenda kuddala eriddako nga n'obudde buno akalulu katandise ddomuwuuba yakuliyetinzeyo emikutu egyenjawulo okulaba nti nno ate abantu mumuwagira kuba president bagenda okwesimbawo ffenna obudde buno tuli mu kutya kuba bw'obeera nga otudde n'omukulembeze weegamba oba mutandike ntya muba muve ku kinaye ajja kitegeera nti nno tuli Kachumbali TV ate abantu bange mubimanyi ebyaffe enkola yaffe so munegateko tumwanirize ate tutandikira awo tukwaniriza ssebo nange basanga tubulanganye nno ebbanga ddene obulamu bugamba ki bulamu si bubi tugezaako mukama atuwadde ekisa bulamu abutuwa magezi atwongera divine connection azireeta ne social capital wamu kyekisingira ddala obukulu obanga olina Katonda ebintu bitambulira ddala bulungi omanyi omuntu ng'alina mukama mu ye ebintu biflowinga mu flowing ey'obwakatonda biflowinga mu flowing ey'ekizadde ate biflowinga mu flowing ey'obukulembeze because God is leadership. The creation is leadership. If where there is no creation you can't find leadership. Ewatali butonzi tosobola sangawo bukulembeze. So ewali obutonzi osangawo bukulembeze. Kati nnyo abantu abaliko obudde buno njagala obabuuliremu katono briefly Ivan Kisaakye yaani? Amanya nze Kisaakye Ivan mutabani w'omumbejja Harriet Musoke Najjuuko okuva Nakirebe. Njagala nnyo maama wange because she has been a single mother since way back. Maama wange oyo mwagala nnyo atukuzizza. Maama wange oyo nkulidde nnyo ku bukojja. Ante kisinziira ayinza obeera single mother naye nga ddali taliiyo banga yafa. Saafuna mukisa gukulako na taata. Naye nga gyali. Ne nafuna omukisa gukulako ne maama ne jjajja. Nga gyali omuwuliza. Maama wa taata wange. Taata wange gyali muwuliza naye nga omanyi nti omwana atakuzeeko na muzadde connection ebaawo ntono. Connection esinga kuba nnyo ku bukojja. Ku bukojja eyo. Ivan Kisaakye yayingira ebyokuyimba. Ivan Kisaakye yaliko mu Firebase edda. Sokoleke. Wayimba? Nayimbako naye nga te mu Firebase nali sinjimba. Twali bakadeyideyi. Aba Firebase? Nali kadeyideyi kuva 2 bayimbi ki abalimu ebiseera ebyo? Baali bangi Buchamani, mwalimu omukulembeze yennyini Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, mwalimu Paroti, mwalimu Batulumani, mwalimu baali bangi nnyo ebiro ebyo ne Sizamaani oyo. Balimu abayimbi bangi by the way. Kati mmwe nga mukolamu ki? Kadeyideyi leeta kino leeta kiri. Gwegwe batuma. Gwegwe batuma. Leeta kino leeta kiri dduka wano kola kino. Mukulu ayagala muti. Tegeza naye wali Ragamuffin. Nali Ragamuffin nenvaayo nenjoyininga J.O.B Records Kabowa. Eyo yali yani Job bamuyita J.O.B Records Kabowa. Queen Bella nga atandise okuyimba. Ne tutambuza ekintu mpola mpola.
nzize nkwata ku bayimbi bangi nzize mbaddeko mu management z'abayimbi bangi later on nensanga omusajja muyita taata bamuyita Mr. Osman Matovu Makubage kati oyo ate musanga 28 nga gwako 28 waggwako ne tuyingira 29 n'enjoyininga film industry ntandikira okulabikira mu firimu ze zennyini ezaddala 29 nga gwako. Wazannyako firimu? Nazannyira ddala mu Jerrystone Films. Kiki otakoze? Bingi nnyo managinzeeko promotinzeeko nyimbyeko teri kye sikoze mu entertainment tekiriyo. I've gone to the climax of entertainment. Buli kimu okikoze. I've done attended ekyebaliza Mukama nti buli mbadde nkwata mbadde successful. Yeah, nkozeeko kati awo envaawo Mr. Osman oyo n'atandika twakola Jerrystone Films n'enzirayo ate neyongereko n'emisomo gyange. Ng'oli mu firimu nga naye bw'osoma. N'enzirayo I upgraded. Then after upgrading there is a difference between upgrading and upgrading. Soko onyonyola abantu. Upgrading abaana baawano bavuma. Upgrading kwe kubanga wayimirizaamu noddayo. Then upgrading kwe kubanga wasoma n'omala ate noddayo n'oyongera ku kyokoze eki. Kati wali oyimiriririza mu kirasi ki? Nali nnyimiririzaamu awo mu form 6 nga nagimala nenzirayo nenkola ebirala nenzirayo nensoma ebirala nenkola amawulire. Kati we nasoma amawulire Mr. Osman nakola TV gye bayita Imo Live TV bagitanga Impala TV. Imo Live TV ngeri ku online oba yali online. He is the first Ugandan yasoka kola online TV mu ggwanga lyaffe Uganda kuba by then yali akola ne NBS your true source. Italian always. Kakati ku TV okwo yalinga producer nga ategako nebina Uganda bye. He was a big great man. Era omusajja oyo yatandika Sanyuka TV. Kambabulire ekyama kino mbalite mukimanyi. Osman Matovu bamubbako TV ye. Sanyuka TV. Kankunnyonnyole. Osman Matovu yatandika Sanyuka TV ng'ali ku NBS. Kati by the way yasoka na kuba program ya TV. Yasoka giretanga program ne bamuyita Sanyuka TV. Nga bagita Sanyuka Show. Yasoka nakola naleta idea gye bayita Sanyuka Show. Nga bagenda gituuma Sanyuka Show ku NBS. Kati n'abagamba abasajja, but why don't we start an online TV called Sanyuka? Kati Osman Matovu oyo manye enkokola ziri waggulu eyo. Bino byenkugambako bya 2010. 2011. Kakati ne bamukuba ekikono. Bamukuba ekikono management negenda yakyuka. I don't remember 2010 yatuuka mu 2010 awo management we yakyukira. Management we yakyukira Kalisa n'ayingiramu. Ne baagala ate ne bakola by the ne baleta idea TV. Bo bennyini batandika ne baleta idea yokola TV endala. Kati ne baagala ate bamufuule producer. Owa TV endala. Nga TV no wa show. Nabagamba nete kisoboka. Kati yali agenda kuvaayo atandike Sanyuka TV ye eya online. Kuba yasoka kuba program nabagamba nete tugifuule TV. Yali agenda vaayo atandike TV mu linnya lya Sanyuka. Nagamba ye musajja Mukama yamuwa Osman yo Mukama yamuwa Mukama nsonyo muyita Osman. He is my father in media. And era nyambye nnyo bintu bingi Osman oyo. He is my father generally. Nagamba sigenda kontana nabo. Kantandike TV yange. Mugezi nnyo mutwogo mugezi ogwo guliko enviiri ezo. Hey, muguzanyisa gubuze Kalisa ajja gukubuulira. Bamutya. Mu TV za Uganda bamutya. Naddala NBS. Webanga ezimbiddwa 10 ku kinne waakyo kuliko eddala lya Osman Matovu 5%. Nkaddamu. Ideas zebatambulirako ezimu. Zize yazirekayo. Yaba NBS abo. Mubuze ttaafu byajja mukubuulira. Bulungi. Kakati n'atandika TV gye bayitanga Imo Live TV. Ngeri online. He's the first man to start an online TV in Uganda. Kalisa n'amuyingiramu. Kalisa yali gyasalinga ne TV eyo. Imo Live TV nga bagitanga Impala TV. Ne Keizi we yajoyiningira. Kati Keizi wensokera ddala omulaba. Keizi Kawalya omujja omubuuzeeko kuba musikanye nnyo mu interview nyingi ebiseera bingi nga tulinde Kawalya era nga mugamba Kawalya bamunkwasa mu producing ekokko.
nga go producer we Kawalya muyizi mulungi online TV kwe yatandikira era omubuuzanga case eya Impala TV. Kawalya oyo yatandikira ddala okukola programu z'olugamba eziri ku TV. Deke ebyedda gundi bye yakolanga lwa miti ng'akuba amasimu mu late show. Kati Kawalya ne Seguyo yo waddako ne kati ekiri digital Kawalya yakitandika ku online TV. Bano baluswata bagenza otandika ku Abani nga te Kawalya waali case nenga tebannamutegeera era yali kuba yali kolanga nnyo bo lubaali bamumanyi TV yakolanga nnyo kati atuuka agiregisteringa jukiro oyina okugenda mu UCC omusajja gwe bayita ani oyo wa NBS yani mubadda gwenjogera ku Mwami Kalisa ne bamukuba ekikono bamukubira ddala n'ekikono ekiwera TV ne bagamba sente ziyingira kuba baali bamusasula ng'okulaba shosoka kusasula nga sente zijja nga zijjira ddala ne bagamba ayingiza sente z'abayeekera TV ne bagijjawo ne papula yazisigaza azirina so he has that TV ayina TV number license agina na buli kimu otegere kyenkula kati nenvaawo wenvaawo ne bagijjawo TV Osman Matovu ne bamuwa deal waliwo omusajja bamuyita Chris wa jinya liryawo yali ali ku NBS eyo so ne bamuyita tanto bajja kugamba Chris wali almost nedda Chris obamuyita ku Top TV abeko bino byonkunyumiza ne Osman abimanyi ne gwanga libimanya abantu abasinga baludde mu media bamuyita atandike managing Top TV Chris n'agamba nti ndi busy ne waliyo omusajja gwe mmanyi Kalimagezi asingako omusajja oyo w'amaanyi kamubawe kubanze ndi busy n'ayita Osman Matovu. Osman n'agenda ku Top TV. That is what we call the resurrection of Top TV. Ku Top TV bambi kwaliko omuntu omu ng'afa nayo yali Kabaata. Kabaata nga yakola era ng'obudde bwe butuuka gubalaba ng'afa nayo kati they needed something else that would bring people okwongera okugiraba. Then Osman we bamuyita, I was the first person he called n'agamba bampadde TV number jangu Pasasa Nyonga akuyita nentuuka ne tukulula divu mba Pasasa Nyonga. I started working on Top TV paka we navaayo Top TV nakolera ddala yanze yatandika ddala okukola street shows mu ggwanga lyaffe Uganda eri ku Imo Live TV nga bagita street selection otandikira street quiz selection na street quiz ate natandika omukola nga nakola da street selection nentwala programu yange ku muntu ku Bukedde TV nenjiwa Hajati nga bagiyita street selection still ne bagitwala ngenda okulaba bagiguddemu muziki ku luguudo naye nga ate nali nakola dance street selection kati muziki ku luguudo yagenda atotandika nga ate nze nakola da ku Top TV. So that is how my music and media journey start. Went nenvayo nengenda ku Soul TV nkoze ebintu bingi. Kyekyakuggya ku top. Ekyanzija ku top, you can't fight fate. There is the difference between resigning and going out of something nga bakugobye. It was fate. You can't fight fate. Kati time wetuuka yali ntuuko ngetuuse nali negomba nnyo okukolera ku Soul TV. Negomba nnyo okukolera ku Soul TV. Bakuyitako gwe kogende. Ate bampita. Ekyo njogera mazima nga ndi mu kamera. Gwe yetwala. Soul TV nasaba busabi. Seetwala wabula nagendangayo nga naye mukwano gwange bayita Vuchi ne Mami Susan eyo makula Vuchi ya mun connectinga ko nga nkola ku Top TV ate nga mbera ne ku Soul. Olwo Susan nga ye PD. Mami Susan naye mukozi ku Soul. Akola nga ni position ye music manager ate presenter. Era watuuka wali aba presenter ate music manager naye ino muwe ekitiibwa kye kuba mukyala boss kituufu kati ino mukyala w'omukulu oyino muwe ekitiibwa kye kulwaki oba muyisaamu amaaso otegedde kati muwe ekitiibwa kye yadde gw'olaba nti akazendera kwotulako naye kaatulako kamera ekutunulamu naye gy'atunulamu so muwe ekitiibwa kye bakuyita batya nasooka kuresigninga ku Top TV wali okyali naye by then wali okyali onakulekayo tusinge nnyo kufa atwogere ku kino njogera nnyo amazima nakulekayo kukolako ku Top TV nga oli mu programu eno yennyini eno tubeere nnyo ate tokasalamu tubeere nnyo ku gwe leka nsoke njogera abantu kyoli gwe kennyini gwe wali okola ku programu gye bayita kacumbali giryo then nomala no resigninga nogiteeka online basebo ne bannyawo tukyagenda mu maaso n'omukulembeze agenda okwesimbawo w'eggwanga so tuwayawayamu kimu bibiri naye nga temwerabira ati nno Silver Back Ranch kafo kasangibwawo Salama Road
nga wakava ku Makindi SS balina buli kimu ekyakabi tereza kamera gwe balina buli kimu ekyakabi osobola otwalayo baby wo ne munyumirwamu Silverback era fa bagitandikawo by the way when they called journalists I was giving ideas. Then they called journalists. I was the main journalist nga bakola grand opening. Njukira nakutwala nayo. Njijjukidde ekyo. Nempita bannamawulire bonna bagamba mujje mubeerewo. Waliwo omusajja gwe bayita Magoba yata akola nnyo restaurants. Magoba ya designinga Pakalast. Na designinga H&M. Na designinga Silverback. Enansa na inaza designinga yo mulimu gwe designinga restaurants. Magoba musajja wamanyi nnyo gyali eyo. So akafuka amanyi nnyo sobola ogenda n'okiringirayo kaawo kino kyamula ddala bulungi nnyo. Ate gwe ali bisindu by'ekyali wajjala simanya wa agenda kaawo ku ekimere 24/7 ajja kisoja musanga ajja kuweereza tumuwagire musajja yakoze restaurant y'amaanyi nnyo. Bangambe tugendeyoko njagala genda kufunayo ku lunch. Musajja abantu waleyo ku family yange tufunemu ku sapa. Kimere ky'amaanyi nnyo bw'otuuka wali okakaza ddala nno omusajja alina kaakozeewo. Naye asaana n'abikola. Asaana aludde mawulire. Asaana okubanga alina achievements ezo. Ate Jackstar azisaana okubanga azirina. Ekituufu. Ego sitegaba mawulire kunze ku Jackstar. So tugende tumwagire ku ekimere 24/7. So Ivan Kisaakye tukyeyongerayo mu maaso. Ofuna otya essimu era soko tuwise moment yali etya okukubira ku kirooto kyo. When I resigning at Top TV nasoka kubira abantu bali basatu mulimu Dr. Kwefu Lukuta. Musajja wange oyo. Ne nkubira Kwefu ne mugamba ati Kwefu nyinyusa amawulire. Kwefu nangamba jangu ku BBS Telefina. Ne ntuukayo nangamba Ivan topapa. Yangambe bigambo bino wammanga oli talented nnyo. Nnyo. Naye topapa okweyongerayo leka Katonda kubire kubo. Ne nkubira mukulu Busuulwa Danstan oyo muzayi waffe mawulire. PD kati. CPD oyo munene. Boss ku BBS. COO. Manyi Chief Operative Officer. Munene. Era tosobola kuyingira BBS nga tekuli mukono gwe. Ate ne ku top era we kyali eri boss era ku top. Yali general manager. Omukubira essimu. Nangamba jangu kyali kinkakatako bagamba omugamba kuba kwefuna yali akola ku top je nali abamu ku basajja babo ekitibwa mu media ne Mr. Danstan kyali kimukakatako tegeza top efulumiza abantu bannyo mu bakumenyere wanso balabe menyako bakumenyere buli presenter gomanyo owerinnya nga legend ayitidde ku top nkaddamu buli presenter gomanyi nga legend era tulina ketwogera tovimbanga tokolangako ku top soko bamenye tovimba banji bonna gwe bolaba abamanyi ba Mirudu Diba nabali ku NBS ona asoma amawulire ku Spark yani Suzani banji nnyo ona manager wa KBS Solomon by the way bukedde yonna abagitandika bava ku top abatandika bukedde Bafiro ba Solomon bonna bava ku top teri atayitako ku top taliyo tebakulimba nti oli legend mu mawulire nga toyiseko ku top okuleka abamu okulekanga Douglas Wango oyo yemeza ku Katogo kitegeeza omusajja Asenyonga asaana ebimuli bye nga kyali mulamba. Pastor Asenyonga deserves his flowers. Sina kye mwogerako kibi. Okay. A brandings era wali tuliyita somero. Tugende maaso. Bagamba linda. Nyenyoka bagamba lindako. Kati nenyimokera nengenda. Nenda bavuchi ne Mami Susan Makula. Mulimu abantu benali nino ku meeting nga nyinyusa amawulire. Mbebuze nga nyinyusa ku Top TV. Susan Makula omukwano gwo naye gwatandika guti. Ayagala buli omu. No yavuka na mukwano gwange nga nkyali na ku top. Yavuka mukwano gwange nga nkyali ku top. Ngangere nampane ku magezi street quiz jongere mboti, jikole boti, lerokola mu boti, nga tampa magezi ne gakola. Ate tewali mbega. Sali mbega. Sali mbega kuba kye kyali kimbeza. These are media stations and I'm a presenter. I went to see. Simanyi na ntalo zaali kuki. Sobola kwogera ku ntalo simanyirwe sala bako. Kale. Omusinkana Susan. Nangamba leka Katonda kutemere. Bonanga bangamba leka Katonda kutemere kubo welina okuba. Katonda wabayagala okole ku salt ojja kukolako. Wabayina wayagala okole wala era ojja kukolayo. Era ojja kukolawo. Mbandi awo ne bankubira essimu. Management vuchi yangu bisunanga management ekwetaaga baze bagoberera bakwetaaga nendoka ku salt
it was a good deal gye twakutula sente zaali nnungi ze twayogerako facilitation banfuluma omukulu nankwanga ebbaasa awo nga tumaze okwogera mpadde omulimu nasooka nkwangira wewe mirikwesi ng'eri mu bbaasa oyozeeko enfuufu teyakiŋŋamba ekyo naye yampirawo mirikwesi nga iko God bless you ng'eri mu bbaasa nensooka mpungamu si ku musaala era nali mmanyi musaala batandikiddewo okunsasula naye kyobato nalakola omwezi gwe ne bagukuwa naye ate mba nfuluma nambozi olina akawunti namba olina nemugamba muzeeyi eyo nali ngiina mu banka ndala kati banka gye yaŋŋambako nali sigiinaamu mugamba sigina nange agenda ogiggulewo kuba ffe sente tuzitereka muki omusaala tugusasulira mu banka olina NSSF nemugamba muzeeyi sigirina nangamba olina payers you animuga sigina nanga binagenda obifune ningena nembifuna namala okubifuna nebata kati nintandika okusasulibwa bulungi nnyo okola ku soloti bitambula bitya birungi nnyo media mother media zenkoleddeko tezimberedde embi wabula it was an experience of learning. Okay. Yeah. Chechi kujja ku soloti. It was time still. You can't fight fate. Ekirala. Nga ya yangu. Kati Kisaakye wembanga nkoze mawulire ebbanga ddene Ivan munaakolawa. Nziramu ekibuuzo ekyo. Nze saagala kwesiba mu mawulire ebbanga ddene. Olekera n'abalala abato bajje. Leka mukole. Bajingiwu bajje. Ajingiwu mukulu mu mawulire aluddemu. Si muto. Naye tanyuka. Si muto. Ajingiwu yali behind the cameras oyo mutufu kubaamu. Ne kati abadde ku TV. Abaana bangi basoma. Baana bangi basoma. Bali mu kusoma mawulire. Fe tutanyuke era ngamba ba Douglas Lwanga munyuke. Munyuka amawulire abaana bakole. Kati munyuka amawulire. Mulwa abaana abalatu bakole. Banyimenye haddaga Douglas Lwanga nyuke ku mawulire. Kati yagambye agenda kunyuka amawulire omwaka guno. Mulangira Ndawusi naye ali kumpi kunyuka kuba yangamba kino ekisanja kya Museveni we kigwerako ajja kuba nyusa amawulire ate kinagwako agenda kukoma omuzeeyi kidomoole ekyo kyesimanyi kubanga twagala nkyuka kidomoole alina okunyuka amawulire abantu bangi banyukeko nekwefulukuta nyuka amawulire agaluddemu ani kwefu omulabiddewa kambuuza omulabiddewa ku CBS endabikayo muto mbuuza bubuuza kwefu omumanyirawo amawulire tumuleke kwefu yatandika dde okukola amawulire banga ddene banga ki kwefu yatandika katika nkubuulire one of the people who drove driving shows evening driving shows yali kwefu tumuveeko tumuwa ekitiibwa naye anyuka amawulire titi anyuka amawulire bangi kati abo balina kuba ba media consultants bemmenye kyova olaba nti ekiseera kituuka ng'olina okunyuka ki amawulire olekera abato bakole program wobadde balala batuulewo wakati mu kunyuka amawulire wava ku top akuba tetutera kulaba ng'ozze mu kunyuka amawulire tetutera kulaba ng'ozzeeko gye wali okoledde nzirayo oddayo naye ate abantu bakulaba nnyo ng'oyirirawo musumba omubiri mu buzibu bwe yafuna ne tugamba nti twali tumanyi ovuddeyo mbubikumbe tewaliwo buzibu bwonna. Never let a lion trace your incomes. Kaddemu abantu ba. Never let a lion trace your incomes. Abasinga mbamanyi. Okitegedde? Tokkirizanga mpologoma ku tracinga incomes zo. But rather keep them secret. Akategedde ajja kategeera. Kabagezi bokka. Kakati nno bagenda kuvuma abafango ne abasinga tamanyi luzungu. Fango nayo njiwe ekitiibwa. Nze buli omu wandika bannyonnyodde. Bajja kategeera bakabagezi. Singa era yali Pastor Ssenyonga nga yafunye obuzibu wandindabyeyo. Kabe Osimani Matovu ate oyo ye waabufuna seetaaga kunkubira simu nina kubaawo wali. Kituufu. Nina kuba ku mwanjo. Nina kuba wali. Ate oyo ye mukubirako n'omuntu. Kuba ne Mami Saala mukyala we. Mami akimanyi bumanya nti first born gwe balina yaani yadde baamu adoptinga. Okay, wakati mu mbeera y'abantu bava era ne bakuvumirira ne bagamba ng'olina omutima omubi gutya embeera yali yakunyolwa osomye oli musajja muyivu omanyi n'oluzungu naye n'oleka munno aswalire mu kamera full figure.
mulimu omuntu nga waba ayogera mu interview oba omuntu yenna waba atunudde mu kamera kizibu nnyo mukoonako oyinza okwera point gy'ogenda okuzzaako kobe gwe ng'oli mu kamera ano otunuddeko ne wabaawo wali ekibaawo oba nekkoonako weerabira kyobadde ogenda okumbuuza omuntu omuleka n'ayogera otegedde ate ekirala bakintu mwakifuna bubi full figure yali ayagala kwogera nti play a fool and win a fool kati mu kukyogera alina gwe yalaba gw'atayagala gwe sajja kwogera linnya ye tamwagala yamulaba kuba yajja ne kamera nga zze kati mu kutiisa bw'ati amaaso n'amutunuulira bw'ati kwe kugamba play by that time Sanchez we yankubirira essimu Sanchez omumanyi munnamawulire era buuza Sanchez yankubirako ku ssimu oba teyankubira era ne mu kamera njogera Sanchez ekitegeeza tewavaawo obuvi ng'akantu oli olabe ng'akamu ekyangidde olaba bali bankubira essimu ate n'oli okwogera ekigambo ekyo kukiddamu nti pule yatunuulira omuntu alina omuntu gw'atayagala bo balina biifu zaabwe naye kati era yamala n'akyogera n'akimalayo naye baatemako kali era kyova olaba bajja ne baleeta nti gwe osobola postinga maamawo ku TikTok n'atrendinga era okalaba omuntu amanyi editing kaskipinga osobola kwoli kuba yabuuza kwoli n'ekyo kwoli nako bakaskipinga buskipinzi so full figure teyayogera nti pule editing bagatta mugatte oli muyivu osomye editing osomye amawulire olaba nti clip yemwe egenda lumu eskipinga mbweti kuba nno tufe abalabi baali bamanyi mwekobanye kuba n'essaati mwali muzimu kyenkana kiringanga okugenda mu shooting show namwekanga mwenna nga mwambadde t-shirt njeru muba mwaziteesezaako kiba kigudde bugwe abaavaayo ne bavuma full figure naawe ne bakutwaliramu bawa magezi ki buli omu aba n'endowooza ye tosobola jjijjawo tosobola kugamba muntu nti tereeza kino nga yeewa kikoze ng'akiraba kiba kibi kuba endowooza ye aba atudde wansi ogenda okukwata essimu eno okutextinga oba okutayipinga oba okirowoozezzaako n'ojjamu looko omala okujjamu looko n'oteekako data n'olaba vidiyo n'ogimalayo n'onyiga comment section weeri n'ogendamu n'otandika otayipinga osobola n'okutayipinga n'oeditingamu n'onyiga send oyinza okukisindika nga tekigenderedde naye wabawo akapeesa ka delete wookalekayo n'olaba nga balayikinga comment yemu bbiri oba okirekoze okiraba so you can't fight them ate abo abantu we bati tubaagala nnyo I want negativity not positivity because negativity drives me to correct my mistakes saagalangako anedda nze saagalangako muntu ansuuta obulamu bwange njagala nnyo omuntu angamba negative sides ezange kuba zinyamba okutereeza if you're always walking into positivity you're not perfect but when you're always moving into negativity kitegeeza oli perfect kyova olaba omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu buli waavaayo n'ayogera ekintu omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu buli waavaayo n'abaako kyayogera ne bamukwata ensobi akyagala nnyo ayagala nnyo abamukutta ensobi dhani abamwagala era abamwagala taboogerako nnyo ayogera kuba mukutta ensobi kubanga bamuyamba ottereeza buli muntu yenna ova mu mawulire n'owumulamu bbanga lya mwezi nga gumu tugenda tetulaba posta ng'eriko Kisaakye Ivan for president 2026 2031 netugamba ate netugamba Kisaakye Ivan omutwe gubadde gutya bwe nakubira akasimu n'onkakasa nti nno kituufu entebe ogyetaaga tekigwa bugwi tekigwa bugwi nti kikedde bukeezi ku makya ne tukirowoozaako nti tukedde ku makya tulowoozezzaako bulowooza kintu tugenda kikola wabula kyaplaningibwa mwakiplaningadi there is the difference between having the possibilities and there is the difference between okuba nti obadde mu kintu nga tovaayo Erias Lukwago lawyer w'amaanyi kyokka ate Katende lawyer w'amaanyi ne Kabega w'amaanyi walirabeyo Kabega nga avuddeyo abaddeko kyayogera oba Katende
ne malende naye buli woolengera ebintu nga byetagisa mulooyo okwogera tulaba malende ne lukwago abantu abalinga ngaabo naye nga ate mabega waliyo ba expertise ababawabula mu mawulire muno tulinamu abantu abasobola okujja ku kifo kino abaludde mu mawulire so nga ate babadde bakola na political shows but they are not audible enough to reach their message into the public rather they still vote and select someone to come out and negotiate with the people and enter into their mind to sit down and see whether or how can we change the government that is in position. Olinga agamba nti nno olina ali emabegawo akusindiikiriza okukola bino byonna. Bannamawulire. Baani abo? Bangi nga naawe mwoli tiwejjaamu. Edda ssebo siriimu. Anti kiri bwe kiti. Tonkubya miggo. Leka bintu byakutya. Omanyi lwaki? Ekigenda okusuula bannayuganda kiri kimu. Omukulembeze Kyagulanyi we yavaayo n'agamba nti tukooye ebinnya mu nguudo tusimbe ebitooke mwali eno mabega olaba ensangi zino tutandise okutankana abantu abagamba nti tuwagira enkyukakyuka muli babigambo si babiki si babikolwa gamba babigambo ze tonteekamu ssebo kankubuuza ekibuuzo owagira nkyukakyuka owagira gavumenti eri mu buyinza anti nange nziraamu anti negwobuuza ayina eddembe okukubuuza owagira enkyukakyuka oba oyagala gavumenti eri mu buyinza olwali twagala twebuuze nziraamu ekibuuzo kyenkubuuzizza owagira enkyukakyuka oba oyagala gavumenti eri mu buyinza tugende mu maaso ne program kati yemmwe abantu omukulembeze Kyagulanyi bayogerako no yemmwe era wodde ewuwe waka oyita mu binnya woliita ewuwo otwala omwana ku ssomero wodde ewuwe waka omanyi nti omusolo gwekanabye wodde ewuwo obeera mu Uganda tobeera mu Amerika kyova olaba nkubuuzizza owagira obukulembeze obuli mu buyinza oba wagira nkyukakyuka gwenga munnayuganda atali munnamawulire kuba nze ndi munnamawulire nange anti kati govuddeyo kakati nkubuuzizza owagira enkyukakyuka oba nedda kati gwabuuza nze mzabuuza obudde buno toli munnamawulire tukirekedde abalabi bo bakitegedde nti owagira gavumenti eri mu buyinza era muli ba agent ba Yoweri Kaguta Museveni Mwami Museveni basebo ne banyabo ndi yesebo moderator wa sheno era sina side so anti wakoze ensobi ate n'okyaza ne moderator omulala ne olina okwefuga sebo yesebo nti wakyaziddwa bukyazo kale sebo okay ogambyeko nti nno ebiseera ebisinga tulaba abantu nga wali aba bali emabega era n'okalifayinga nti olina abakuli emabega olaba nga olugendo luno n'aluggusa gye lulina okubuka omuganda alina kyayogera teweetaba mu mazina g'enkima nga teweeteeseteese kkubibwa ki mikira ku lwaki ojja mu mazina g'emikira amini g'enkima n'otandika okwogera nakabuga nkubye omukira kabuga nkubye omukira gundi ankubye omukira lwaki nkubuuza ekintu ekyo omanyi lwaki nkikugambe nange teweetabanga mu mazina g'enkima nga teweeteeseteese kkubibwa mu kira kitegeeza nti weetabe mu bukulembeze ng'oli wiringa okuwangula ate oli wiringa okumalako oli wiringa okuwangula ate nzize ojja mawulire kuwangula kufuna ssente kuba bulungi oba ojja kuba feria nziramu ekibuuzo ekyo oyimuka kumakya kugenda kukola kugaggawala oba oyimuka kwavuwala kati kitegeeza buli omu ajja ku kintu aba neggoli yakyetuuka ku positivity anti lwaki ngamba nti nno osuubirayo kwanga because abantu abangi abamu basanze okugamba bempulira nti nno bagenda kukozesa oba bakukozesa nga bwe babiteeka era ku katumba oyi kati abo be boogera nze sibawulirangako nga boogera era we nabawulira nga boogera nja baanukula nja baanukula we nabawulira nga boogera era nja baanukula kati nze mbawulira oba baanukule babagamba nti noli state agent omuntu aŋŋambye omuntu wakeera ku makya nagamba nti oli mulogo kitegeeza muloga mwenna okitegedde oli wagamba nti Ivan oyo musamize gwe wategera ota nti ndi musamize kitegeeza naawe okola ki kati oyo yagamba nti ndi state agent naye alabika state ki criterias nkiddemu naye state agent oyo akeera ku makya nagamba nti state agent
naye abaaki state state agent. Ku criteria si gy'ogenda oyitamu okuwangula akalulu kano kuba ekisooka keetaaga ssente empitirivu, keetaaga okubeera nga olina structures weziri genda ku website yange olabe otekemu www.kisaakyivan.com www.kisaakyivan Kisaakye ya KISAAKYE.com genda yolabe buli kimu kiri well designed and programmed. Finance ogenda zijja weziri n'emikono tuli mu kutambula, tuli mu gifuna. Uganda n'otambula tuli mu kankubuuzeeyo ogenza okummanya nga amawulire nga badde mu myaka emeka? Sigimanyi naye mingi. Giringa mu emeka gwe gy'otebereza? Bannakusangamu. Gwe giringa woba ontunudde giringa mu emeka gy'otebereza? Giringa 10. Kati giyitamu. Kati gw'omanyiiko 10 kati giyitamu. Kitegeeza mba nkoze street quiz. Ngenze nsolooza emikono. Kuba street quiz sigikoze. Kitegeeza sitandise kati. Goza kulaki nayagala program ya kutabaala ggwanga Uganda. Mu myaka 15 mba simaze okutambula Uganda. Buli kanaku nga nkola. Chima. Tegeze mikono ogirina. Njine era nkyayongerako. So si ya income yo eriwa. Weri. Chovola banagame never let a lion know your source of income. Ekyo kyama kyange na cabinet. Ebintu bingi nnyo n'obudde buno ebimu ku bigambi bano byalemesa Kyagulanyi. Omukulembeze tomuyita linnya eryo. President Kyagulanyi Sentamu. Kiteekeko. President wa Nuupu. President Kyagulanyi Sentamu. Omuntu muwe ekitiibwa kye. President wa Nuupu Kyagulanyi Sentamu. Ebyamulemesa mwe mulina okubeera nti n'abamu bagamba nti you can't rule without nga toyina magye. Gwe oyina connection mu bantu abo. Waliwo ebintu besasobola kwogera. Nga sijja byogera. Nkaddamu. Waliwo bye sitajja kwogera. Nga byo tebyetaaga abantu bimanya. Okategedde? Abantu bajja kumanyaako kye balina okumanya. Wabula bye batalina kumanya sijja bibagamba. Tonnafuna kutiisibwa kubadde kungi nnyo ne leero wonkubidde essimu babadde bava jinkubira. Nga bagamba ki? Bingi be baŋŋamba. Era ebiri mu ttuluba ly'okutiisatiisibwa. Totidde. Yiyi. Mwaka mulamba gwe tumaze nga tuli mu kakuyegoono. Ogamba nti tunnyuse amawulire omwaka mulamba okuva na resigning amawulire okuntiisatiisibwa okubadde okw'omwaka omulamba singa natya dda n'ekivaamu. Nawe mba nkwata omwaka ogwokubiri nga maze okunyoka amawulire gonna. Kitegeeza nti sitidde. Kyovola b'eŋŋombo yaffe egamba change starts with you. Nsonga ki eyesimba ali eyo omuntu gy'ayinza okwesigamako abeere emabegawo eyinza okuba nga yeekuleese? Ensonga eyesimba mpitirivu nnyo etali emu. Kuba sobola ensonga endeeta teri emu. Nsonga nnyingi nnyo ze tujja otutuula olunaku twogereko. Nkiddamu ensonga nnyingi nnyo ze tujja otutuula olunaku tukole ki? Twogereko. Nga mpitirivu nnyo. Nakubuuziza dda eggwanga ly'obeeramu olyeyagaliramu oba nedda? Gwenziramu naawe nkubuuza kuba oli muna Uganda. Eggwanga gwe lyobeeramu olyeyagaliramu oba nedda? Nsonga nnyingi eziri ansa nnyingi eziri emabega w'ekibuuzo ekyo. Kati ze ensonga ezindeese ze tujja otutuula nti tuzze tukube mu ttooki mu nsonga ezo. Omuntu bw'agenda eyumbe n'abuuza Kisaakye Ivan bamumanyi era okoze otya okulaba nga abatakumanyi eyo bakumanyi? Strategy tuliko eyakakuyege w'okutambula nga tubatuukamu batuwa emikono batutegeere ffe baani biki ebituleese bigendererwa byaffe bigendererwa ki ye tugenda bayamba tutya we bali n'okuyambira wamu eggwanga lyaffe Uganda. Si buli wamu nti baba bakumanyi. Mulimu n'ensi z'otuukamu nga tebamanyi President Museveni nga abantu tebamumanyi naye ng'ate abaddewo mu ggwanga. Mulimu w'otuuka ng'ogenda kwogera ku Dr. Kizza Besigye nga tebamuwulirangako. Okategedde bake nkugamba si buli wamu nti baba balina okukumanya wabula oyina okukola
bakumanye wabula biki by'olina okukola ebyo ebikusuubirwamu okukola kati bye tuliko eyumbe batumanye tubanyonyole lwaki balina otumanya kuba omuntu okukumanya akutegeere olina omuwa reasons as to why alina okukumanya. Abantu abasinga batandise consultative meeting tulaba MK atambula eggwanga omukulembeze Bobi Wine Nuupu yagezaako kutandika bimu ne bazikiikamu ne bamulemesa ogenda zatandika dda ezaffe zatandika dda era zituula nga tetukulaba mutuulawa kyova olaba nakugambye mulimu bye muteetaaga kumanya abantu ne bakuŋŋaana n'obagira ne tutamanya vidiyo mujja ziraba soon tuzirina zonna vidiyo mujja ziraba soon toze obudde buno toli mu kukyamuukiriza abantu akalulu katuuke ogaane na kujjayo mpapula ndi mu myaka egikyamuukiriza ebbanga lyokozeeko nange ndi myaka egikyamuukiriza nziramu ekibuuzo ekyo bantu bakyuka mbuuzizza emyaka gyondabidde oba ogambye ogeraageranyamu emyaka 10 gyondabidde gyomanyi gye ndi mawulire emyaka egyo gyondabidde ndi myaka kikyamuukiriza anti kati abantu bakakase anti sooka onziremu gwe kyekibuuzo nze si bwe kiri kati oba si bwe kiri kitegeeza n'abali eyo si bwe kiri toli mu bakyamu akyamuka tali nga nze so nina amaka nina emirimu gyenkola siri mu katemba akyamuukiriza ate n'ekyo ekifo kyenzijjako tebakikyamukiramu kigambibwa nti nno abamu bajja bwe bati ne bakangamu gavumenti ne bayita ne bawa ssente ne muvaawo tuzirina sente muzirina tulina ezaffe zitumala ne Katonda zajja tuwongerako so what come May tukulabe ku ballot paper tekiriiko kugamba nti what come May kyo kyajja dda kyaggwa dda buli kimu kirina okubaawo andeeta ne Kaguta amutya ani akuleeta gwe manya andeeta ne waavaayo ne Mwami Museveni waawulira amutya andeeta nkugambe kino omuntu andeeta ku bukulembeze ne Mwami Museveni wamuwulira afukamira wansi ku maviivi n'amutya ekyo sijja mu kugamba naye andeeta ne Kaguta wamuwulira adda ku maviivi wansi so ogenda wangula akalulu olishuwa nkikuzzeemu andeeta ne Kaguta wamuwulira amutya ava ne mu ntebe n'amufukamirira wansi awo ng'aleeta gwe mu bantu bonna n'alondayo ggwe iko kati kambuuze ye Kaguta ye bamugjawa yava mu nsolo yava mu nsiko aye kennyini ye yeesitukira waliwo yamuleeta adde sikamanya ataako waliwo yamuleeta so tusuubire nti kati yamuleeta yakooya obukulembeze obuliwo tolinaamu tactics za mundu singa kaluka gaana nkubuza ekibuuzo what is a gun in leadership yiyi wano mu Africa kiddemu what is a gun in leadership for security purpose thank you kati emundu zigenda kuba okuuma bantu gwakaddamu ebibuuzo gwabiddamu si kutta bantu emundu yakuwa security si wagambe si tusinga ogambe to kill people but ya security purpose kitegeeza bo bamanyi omulimu gwabwe sector so tukusuubire akalulu kano beera competitive n'okusinga w'obadde olowooza kwa tuyinza okulaba abantu n'okusinga w'obadde olowooza katumba oyo omulala anti si bwe kiri mu mawulire bangi nnyo abakola kyokola kulwaki tebagamba baleeseyo abe kuba abe omumanyi bulungi baleeseyo abe oyo kulwaki oyawukana ku abe soko nzire mulwaki oyawukana ku abe anti nze ndinze nange ndinze siri katumba oye ndinze siri katumba tukubire tusigiremu akafaananyi awo mu kulonda okigenda beera kitya weeraba okubeera kijja beera nga we kirina okubeera tusuubira abantu basuubirira Museveni muhoozi kiri bwe kiti kijja kubeera nga we kirina okuba ng'oli andeeta we yakidizayininga ate nga kijja bba andeeta nga we yakidizayininga era we kijja okuba ani akuli emabega amanya nze Kisaakye Ivan mutabani w'omubeja Harriet Musoke najjuka ojja mumanya mu maaso awo babeere emabega ojja mumanya mu maaso awo Bannayuganda bakulinde okuwangula akalu ojja kulaba andeeta nno si wa minyeenyo basebo ne banyabo andeeta si wa minyeenyo andeeta si wa minyeenyo si wa kuzannya tamanyirwa tasekeetererwa
ogenda tuula mu state house kyekindeeta ssebo ate nze munneeka nkubulire tetuzze kutuula mu state house tuzze kukyusa ggwanga na kukola omulimu gwaffe si kutuula mu state house omulimu gwaffe kutereeza ggwanga waliwo yatugamba bigere mpaka Ntebe naye tetutuukangayo anti kiri bwe kiti ffe omulimu gwaffe si gwa kutuula eri omulimu gwaffe gwa kutereeza senga tutereeza naawe lukana ggwanga tebikoleddwa nga bw'obyogera kati abantu ogenda bagamba amannya nze Kisaakye Ivan nze nkugambye